obuwangwa n'ennono tubyesamba n'ojjoonyiza omukama katonda yatotonda n'enjawulo buli ssemazingaana yawuka okimanyi oyo Ssaabasiru Ssenjala Ssenjala yategedde nti Abawarabu bawagira bakulembeza Bwakabaka kakati ate gwe lwaki odda ku Kabakawo n'omuvuma lwaki odda ku baffe Ssaabasajja Kabaka n'omuvuma ng'ate n'ensi gy'oyogerako Buwarabu ekulembeza bwaki Bwakabaka era tebalina pulezidenti balina Kabaka kakati gwe Ssenjala omusirusiru lwaki ate ovuma Kabaka lwaki mulwanyisa Obuganda awala nekisooka tetulwanyisaako Buganda tetulwanyisaako Buganda n'omuyita Ssaabasiru gwe tulanga abantu abo tebategeera njagala kubabuuliramu abasiraamu njagala mbanalizingire bulungi ensonga zino muzitegeere Ssenjala yangamba juzi toyita Nakibinge toyita Mulangira Kasimu Nakibinge toyita gundi nze Jjumba nkunoonya oyina kunoonya kubanga lubaala akuluma nze buli ampita nga mpita okumuyamba ku masabo nga gamukozeeko emputtu ngenda kugenda ni bwana bono yabadde aŋŋanda ntisatisa yali gaweesa oyo omusajja yani oyo Jjumba Majumba aligaweesa ne bwampita okumuyamba ku masabo ge wallahi ngenda kujja sigala kujja wadde n'emmundu wadde n'akasaali wadde n'ekiso Jjumba kera ku poliisi ogenda owandika ekiwandiiko olete ebbaluwa yerosi ogenda Ssenjala jangu ojjewo amasabo olabe amayembe g'ewuulugana asigalawo nja kujja ngazina olabe oyina kunnoonya kubanga okusamira kwakulema oyina kunnoonya nkusamize okimanyi nti Ssenjala talina mukazi mu nnyumba naye n'omwana omuwala yali atwalira Ssenjala emmere ate yali amukwata emmere agigula kawoteri akamu Ssenjala asulawo mu kibwa ku ludda lw'ekawempaawo Ssenjala waasula naye n'omwana omuwala yali amutwalira emmere ate yali amukwatira mu nnyumba ate asobola okuwasa osobola okubeera stupidi kulecha bwotyo n'owasa kwobwo obupale bwayambala obuteme okwekalakasa asobola okubeera n'omukazi mu nnyumba oyo omusajja oyo yatera okuŋŋambagamba ebigambo nga nziramu oyo Mujumba oyo akulira mbu abasamize ate nabo bakayanira obukulu bw'abasamize oliba bagamba oyo mufere si musamize wa ddala baliba bamugoba naye ku bukulu yepatika ku bukulu si mukulu n'amannya gennyini kankaka galondoola Ssenjala enjala emuluma agenda kujja tumukansire tumukyusa erinnya gwe n'osoma n'otuuka ku kitiibwa eky'obwa dokita mpozi ng'oli dokita wa mbizi kubanga siina kyenyinza mugamba kirala mugambe ki naye ebyokuddamu Ssenjala toyogera Ssenjala gw'omusamize abo babeera mu kufeera bufezi bakira mu kubumba bubumbwa ne batema obutiititi ne basiba obuyirizi ne bateeka mu mamotoka ne bagenda nga bayimba ayagala emikisa kaakano wano toyitawo ayagala gundi yita wano mukaba ki obwo obuti bwe mugaba obw'emikisa mukere bukezi mubwayo buleete ssente kati amasaba ag'abantu abatoototo abampita sikyagaagala njagala lyoyo omusajja oyo atera okumpereza message oyo njagala liri kati n'Abamawulire bajje abakedde bajje TV zonna zibeeraawo mandabe nga ndikoona nga nina n'omuggo ntambula mu masabo ge nekalakasa nga nina n'engatto zange sizijjaamu ze mu masabo teri ssabo lye nali nnyingiddemu ne nzijjamu engatto ag'oyo omusajja oyo ampeereza weereza bu message oyo njagala kamera zonna zikeerewuwe olunaku lumu nkwate omuggo gwange nga yitemu alabe oba waliwo emmande n'enkuba oluyi juzi we nalaba omusirusiru omutoletoole mbadde njogera ku matikira ga baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga ndaba omusiraamu akutte ennyondo ali mu kkoona essabo ly'abekkobe n'omukazi eyeesibye hijaabu nga bali mu kkoona essabo ly'abekkobe nga bagamba nti batikkira Ssaabasiriku era mu kutikkira Ssaabasiriku naffe tumaze Ssaabasiriku ono naffe kati tuli mu kukwata Ssaabasiriku tumaze nga tumenya emyaka 3 tugikuziza nga tumenya ekigwa ky'abekkobe njagala kutegeeza abantu bannayuganda tosiruwala kutuuka ku ssa erifaanana bwerityo njagala okubannyonnyola era njagala kunnyonnyola gwe musajja mukulu Ssenjala enjala ekuluma tosiruwala kulabika nti olumba Ssaabasajja Kabaka nagambye kyekyantandisizanga nti omuntu atakwatwako wano mu Buganda bamuyita Ssaabasajja Kabaka kubanga kati gwe bona otandika omuyita Ssaabasiriku Abawarabu balina wanettaka balirinawo era bwe baali bajja wano ani yabasembeza
Ssaabasajja Kabaka yabasembiza n'abawa obutuuze nti nga bwe mukulembeza obwakabaka nange ndi kabaka kubanga Buwarabu ekulembeza kabaka Fahad bajja kusuubula Abawarabu abaasooka abaleetamu ebyo by'eddiini baali bazze mu busuubuzi baali bazze obutagaanibwa otegedde kakati ate Buwarabu ekulemberwa kabaka Fahad olulyo lw'obwakabaka bakulembeza kabaka kale mbuulira kale president wa Dubai yani era bamuyita Sheikh ani president si kabaka kakati lulyo lulangira kakati oyo Ssaabasiru Ssenjala Ssenjala yategedde nti Abawarabu bawagira bakulembeza bwakabaka kakati ate gwe lwaki odda ku kabakawo n'omuvuma lwaki odda ku baffe Ssaabasajja Kabaka n'omuvuma ng'ate n'ensi gy'oyogerako Buwarabu ekulembeza bwaki bwakabaka era tebalina pulezidenti balina kabaka kakati gwe Ssenjala omusirusiru lwaki ate ovuma kabaka n'omuyita Ssaabasiriku gwe tolanga abantu abo tebategeera njagala kubabuuliramu abasiraamu njagala mbanalizingire bulungi ensonga zino muzitegeere Ssenjala yangamba juzi toyita Nakibinge toyita Mulangira Kasimu Nakibinge toyita gundi nze Jjumba nkunoonya oyina kunoonya kubanga lubaala akuluma oyina kunoonya kubanga okusamira kwakulema oyina kunoonya nkusamize okimanyi nti Ssenjala talina mukazi mu nnyumba naye n'omwana omuwala yali atwalira Ssenjala emmere ate yali amukwata emmere agigula kawoteri akamu Ssenjala asulaawo mu kibwa okuludda lw'ekawempaawo Ssenjala waasula naye n'omwana omuwala yali amutwalira emmere ate yali amukwatira mu nnyumba atasobola okuwasa osobola okubeera stupid creature bwotyo n'owasa kwobwo obupale bwayambala obuteme okwekalakasa asobola okubeera n'omukazi mu nnyumba tasobola kubanga mutujju tasobola kubeera na mukazi mu nnyumba kale Ssenjala presentinga mukazi wo omulaga abantu basebo ne banyabo njagala kubabuulira n'amannya gennyini kankaka galondoola Ssenjala enjala emuluma agenda kujja tumukansire tumukyuse erinnya gwe n'osoma n'otuuka ku kitiibwa eky'obwa dokita mpozi ng'oli dokita wa mbizi kubanga siina kyenyinza mugamba kirala mugambe ki siina kyenkugambayo ekyo kyensobola okugamba anti njagala kubuulira nti ffe tulina bakabona tulina bannabbona gwe waawuliddeyo vidiyo y'omusiraamu yonna evumirira ekintu ekyo wagiwulidde kubanga tubeera ku social media wagiwuliddeko nga bwe bayigiriza bavumirira akaana ako kati oyo agenti wa Ssenjala era bwe yavuddeyo n'akafeesitu nayogera kabaka kakati yawagira ebintu ebyo by'okukuŋŋaanya obuwale mu ssabo essabo lya maama wa Ssenjala n'essabo lya kitaawe bwe balikola ku bantu nga libajjako obuwale ne libuteeka mu ssabo ago sige gaffe ag'obuwangwa naki n'ennono bw'aba yagenda ndi musabo waliyo obuwanga bw'embwa musabo waba waliyo ago gaba Ssenjala si gaffe kubanga ajja agatulage yabitegeera ddi oyinza okulagirira mu nekkubo lyotayitangamu kakati njagala kukujjayo eyo nti bwe twogera ku kitundu eky'obwakabaka kitulwaza ne tutuuka n'okuba ng'abayumba ne tutuuka n'okuba kubanga ng'oliye bwawulira obusiraamu bwe bumuluma kati obusiraamu bwe buba bukuluma nga baleeta buleete ate ffe obuwangwa bwaffe olowooza butukola tutya obusiraamu bwe buba butuluma nga baleeta buleete ate obwasangwawo olowooza butukola ki kubanga njagala tukkiriziganye obusiraamu buno bwe buba bukuluma ate obuwangwa bwaffe butuluma okukira ebbwa ly'omukutu abantu b'obuwangwa tuli babbeeyi tuli bakitiibwa mulekeraawo okutuvvoola era abantu abavvoola obuwangwa ababunyigiriza butuluma butulwaza kale nno bassebo ne banyabo njagala okusembyayo ekigambo kino nti bannabuwangwa na nnono tutunuulidde waliwo omwami w'ekyabakadde Mukono naye nga yabeeranga Makindi awo yawasa Kabowa omwami oyo father eyagatta abagole abo ng'asinziira Kiwamirembe
blaza ate yamala omuwala mufumbo ng'amazeemu emyaka 7 ate yamaze n'addayo ewaabwe n'amwanjula ate n'amuwasa ng'ate yamugatta yayina ne certificate. Kakati bw'ogenda n'otunuulira ddala kakati mmwe bakatuliki mmwe ddala nga bwe mulaba babishopu bafaaza kati oyo blaza akola kiki ekyo era kiwa mirembe ekyo kikyali kifo kiwa mirembe oba kifuuse kiddukiro ky'aboonoonyi. Lwaki temupanisinga faaza oyo gw'okimanyi nti abo abafera egganduula bagifera bafera bufeezi ganduula. Kakati okimanyi nti abo abafera egganduula bakiyimiriramu ne batandika okwonoona ekitiibwa ky'obwakatonda ne bajjayo ekitundu eky'obwamafiya nga bw'olaba nti ekizimbe ky'e Roma kyazimbibwa mu kabonero ka musota. Kubanga ffe tukimanyi bulungi eno mu buwangwa n'ennono nti omusota jjajja waffe era kabonero akak'omusota tulina akabonero kubanga naawe olina omusota mu mpaleyo okitegedde era omusota yengabe kuisobola okuyambako okunoonyeza dde yentabaazo gy'okozesa ali effumu eriyiga abaana wadde nga walokoka era ejjembe ly'akasajja bwe litakulinnya tosobola kubeera musajja. Kakati ejjembe eryo litambula n'omusota naye era tunulira omuggo papa gwakwata guliko omusota. Tunulira akabonero k'okuzaala ku ddwaliro kaliko omusota buli ddwaliro omusota gwetoolodde gyasabira eri mu kabonero kaki ka musota. Era omusota ogwo n'omuntu atambula nagwo bw'otunulira akalimi k'okozesa bw'otunulira ekitundu ekizaala. Kakati omusota ogwo bagukozesa kyova olya nga bagamba gwakemaka Adamu ne Eva obutamanya bungi nnyo naye awo ndidda ne mbasomesaawo. Kakati bw'otunuulira omusajja omuganda ow'ennono ow'obuwangwa omukazi wamuzaalamu omwana asooka n'omuzaalamu owokubiri oba n'omuzaalamu owokusatu oba omukazi yatambula n'agenda ng'obufumbo yabuvaamu. Mu Buganda teri muntu asituka n'agenda gye yawasa n'asaba ebintu. Nammwe aba social media mutuyambe timutuswaza buwangwa bwaffe. Omuntu omukazi bw'oba wamuwasa n'akulemerera n'agenda saba busabi okola ebintu ebirala va ku kyeneena oba agenze n'afumbirwa ekyo kyalina okukola. Kati gw'ogenda okuwasa mugatte mu buwangwa na nnono ye mukazi ajja okubeerayo nga tanobye. Kale nno bassebo ne bannyabo Ssaabakabona simba wakati bwe ntwala ebintu gye nkimya omukazi netwala byonna entebe ente oba ataddeko n'akamotoka omukazi n'atema mu lulimi lwa bulijjo n'adduka nga yakalya ebintu byawe. Omusajja omuganda kaagaka sikkirizibwa bino nayo tokkirizibwa. Kyova olaba nti ebintu byonna byoleese mu luggya lw'omusajja lw'abazadde biba birabo. Kati omuntu gwe wawa ekirabo osobola okikimayo. Era bw'ogenda n'ogamba nti guno omutwalo n'ogumwa ngenze gukima kale ate gwe omwana gw'omuzaddemu onoomusasula. Kale obudde bwakufumbidde gwe onoobusasula. Ebbanga ly'obaddeyo ng'obeera naye obadde omusasula. Bebatakutuma abazadde nti noonya omwana waabwe. Batakutuma. Abazadde mubajje mu firimu ezo. Omuwala bw'afumbirwa aba afumbiddwa bwe muba mulemeganiddwa tonoonya bintu ssebo ne bannyabo tonoonya muntu togezaako kunoonya bintu byewawa ku buki ku buko kubanga kigenda kuleetera obuzibu. Swaza gwe guma omukazi oba bamufumbiza omukazi oba bamututte gwe guma omukazi bamutwale ebisigadde bigenda kwekola byokka na byokka. Kitegeeza ati omusajja omuganda okukuba kweswaza. Omuddugavu waawa. Yes. Era ekyo kye mubadde mukola nga mujja ebintu. Oba badde baddiini kyabo. Bakatuliki. Be nalabye abamu babadde bakatuliki abalala babadde bakristaayo omulala yabadde musiraamu. Yes. Nga bagenda okujja ebi. Ate ng'omusiraamu ekintu kyasaba kyokka gabayira mahale ate agasaba mukazi we ate agamusaba bagenda muwoowa. Ensonga eyo ngenda kwokerako akatono eri omusajja asanze ng'omwana si wuwe. Yakolaki eneepuluvinga nti omwana si muwe agoma mugobe amukanyuka ebweru. Nedda olaba tuyamba abantu
tuyamba abantu abagenda n'ojja n'ofuna omwana nga siwo n'obeera naye siewaawo omwana oyo bw'omala okubeera naye n'otuula n'okola ebintu byonna n'omulabirira n'omukuuma n'okolaki omwana oyo n'akula omwana asobola okudda n'akulabirira togoba bugobi tomukasuka kubanga ekizibu tekiba kya mwana ekizibu kiba kya muzadde nnyina ate nnyina ono oba omuzaddemu abaana abalala era omwana ono asigala muganda w'abaana abaki ababo kale nze kyembasaba timukasuka DNA nabasaba muzijje mawulire era ekyo mukikoze bulungi ekitundu kya DNA mawulire kibadde kikendedde kibadde mweziri ntono kibadde kikendeddemu mwongeremu bw'oba osazeewo okukola DNA ku baana bo era nze n'oluyimba naluyimbi tinja kubatwala ku ndaga butonde ebansunsulire mugiramu epanga kakati gwe genda okikole n'abaana bo ebasunsule kubanga nyammwe bw'aba yansobya era mwagala mbabuulire era nabagambye nti ago ge mumera amalala baana bange yenze kabazaala konkome bbi yenanyini kigaji baana bange nze kabazaala ne bannammwe bennina ebweru bwe mulowooza b'ebweru nabo baganda bammwe oluyimba olukankaka ojja luwulira nina ebintu kwegamba obusomesa buno tugenze tubugabanya okubuteeka buli wamu era bwe nkomawo okuva e Bulaaya sankisa agenda kutandika okukola vidiyo zange ennyimba zigende ku TV tugenda kutandikira ddala ekitundu ekyo ekyokuyimba tujja kitwalira ddala maaso kubanga twazuula nti okuyimba buno bubaka abantu bangi ayinza obutamulaba naye n'akolaki n'abeera ng'alina kyayinza okuba ng'akola nga tonasemberera kuggalawo waliwo akantu katono nnyo bwe kati bannayuganda mulekeraawo okwetegekera abantu bammwe ate ne mubayiwa omuntu taba malayika omuntu asobya omuntu asobola okwogera ekibi n'ekirungi wakati mu kisaawe eky'okufuna temuba mazima na bwenkanya abantu bangi mu kunoonya ssente zibasudde va kuffe bantu bebaze bagulirira Ssaabakabona endizikiriza giveeko weeragulire va ku by'okugifuula eddiini kola otya ne tugaana nga tebasobola tugula naye eriyo abantu be bawa akasente siyewaawo eriyo abantu be bawa akasente bassebo ne bannyabo twakazimba omuyimbi ayitibwa M.I.S.O okulabika ng'ayimirira ne mumuwagira ate omuyimbi oyo ne mumwagala era omuyimbi oyo ne mubeera naye mu nkola ey'amaanyi mu nkola ey'okuba nga mumusitudde ate mmwe ne musitula ng'omuyimbi oyo mumaze okumusitula mumaze okumuleeta mumaze okumwagala mumaze okubeera naye ate mmwe mwennyini mu mwezi gumu ate mumukuba ekigu teri nsonga ebavumisa M.I.S.O teri nsonga bw'aba ayina ekitundu kyonna kyakoze kitali kirungi mumuwabule buwabuzi kubanga kati serebu waffe munnayuganda waffe muweereza waffe ate tumwagadde muleke kwokerawo gaboozi wakati mu lutalo teri nsonga ebakubisa M.I.S.O nze njagala okubategeeza nze M.I.S.O simusinkanangako sikolanga ki simusinkanangako naye mwagala azimbiddwa yes ate ayagadde abantu ayagadde bayimbi banne abataddemu akasente aliyeni alina ebintu byakoze ebyo ebintu byemuteekawo ku M.I.S.O si bituufu bannayuganda mulekenga kwekolera muntu ate ne mukuba ekigo twajjirwa olutalo lwa social media olutalo lwa social media eno gyolaba tebeerekamu ne lujja bagira waliwo ebintu ebimu bye muteetaaga kukola njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo ensonga ya aliyeni njogeddeko M.I.S.O nkutumirako guma aweetaaga okukakana aweetaaga okulumbalumba omanyi uganda yeetaaga mpaka bw'oba tolina mpaka mu uganda tolemerako tosobola kukolaki butereevu naye kankaka nno naawe oli musajja togenda
oli musajja wampaka olemerako nnyo kale nno bassebo ne banyabo wabadde ogamba nga tutuuka ku ki nga tutuuka ku nkomerero waliwo okwemulugunya eri ekifaananyi ekimu ekyalabika yajjaffe ng'akongojja Ssaabasajja Kabaka ow'Embogo ebigambo bino nno byenjogera nteebereza nti obitegeera nnyo okunsinga yakwata ku nguugu ya Ssaabasajja Kabaka n'agimutikkira kyokka ng'ate amukongojja kakati ab'ebika ebirala okuva olwo eddoboozi ly'Abaganda abamu tebaagala ddijjayo bagamba Omuganda asirika naye obulumi balina buki bungi nga kigambibwa nti okuvannyuma lwa Kasujjulubinga okulumiriza abantu abamu nti batandise okwewa emirimu egy'enjawulo egyo nga bagyewa naye kino ekifaananyi kyalabika buki bubi nnyo oluvannyuma lwa jjajjaffe ow'Embogo ate akongojja ate okukwata abatamanyi nguuguwera engule Ssaabasajja Kabaka gyayambala ekitikkiro kye bamutikkira engule gy'omulabako ku mutwe gye bayita enguugu enguugu eyo njagala nkule nti abantu abaweereza mu lubiri omwana aba muto ne bamutwala mu lubiri ne bamuteekateeka najja ng'ateekebwateekebwa agenda okutuuka okukongojja nga byayiseemu biba bingi era abamutendeke nga boolaba nti nze ndi musawo w'ekinnansi omutendeke ayina ekitundu eky'obujjajja ayina ekitundu eky'obuweereza eky'ennono ekyewuzi eky'olukoba era nze ndi muntu wa buwangwa na nnono eyatendekebwa mu butendeke buno bwe bantendekamu mu buwangwa bwange n'ennono kitegeeza nateekebwateekebwa okubeera Ssaabakabona wa Uganda okubeera Ssaabakabona w'ensi omuntu akongojja baffe Ssaabasajja Kabaka aba mutendeke kubanga olwoba okyusa omukono gw'amatikkira kati ng'oteekawo ate omutikkizo muki omulala kubanga oli gw'okwatako kifundikwa kya Buganda nono woyina okukwata ku magulu ne woyimirira omukwateko manyiwo wabula toyisa ate mikono kuba emikono togiraba gikwata wano ku magulu ge amagulu ga Ssaabasajja Kabaka gayita wano kati emikono gyamu kongojja gikwata wano kati laba we gisituka ku mutwe kakati obutendeke naye oluusi nze kyendowooza nti yalina kigendererwa wabula abantu baffe abamu olw'okuba Obwakabaka bwaddawo buzzi bakyali bakibogwe nze nsaba Abaganda bamusonyiwe naye nga kyeyakola si kituufu kuba obutamanya tibukugiyusaako buki musango Abaganda bayinza obutwogera naye ffe twogera ekibagana okwogera nti ne bwe banayogera tebigobererwa naye ffe tuleka byafaayo tuleka ki byafaayo nti ekyo bwe kyabaawo mu ggwanga wakyogerako ki wano bwe babba amabaati sitwagogerako naye baagaza naye ffe twayogera kakati gweoba tosobodde kuzzaawo ekyo kye bagambye kale sipiika ennyumba yagenda givaamu naye situgyogeddeko kitegeeza bwe tuba twogedde kitegeeza nti abantu abawa sipiika situbaagaliza oba sipiika simwagala bwe mba njogedde ku nnyumba ye kitegeeza simwagala kati omusajja omukulu mu ggwanga alina n'ekibiina ky'abantu ekikuwa amaloboozi n'ogawuliriza ffe tuli bannaddiini tubeera ku ludda lw'abantu titubeera ku ludda lwa muntu kinoomu tubeera ku ludda lw'abantu kiki ekyalibadde ekirungi ekisobola okutwala eggwanga lyaffe maaso abantu ne batuuka n'okuleeta tomanyi nti obote waaliwo crisis emu obote nga waliwo embeera y'obwavu eggwanga nga lyagala kulangirirwa mu bankuseere obote bwe yali akola embaga wagiraba akola akabaga banene beekatankira omwenge ate ne birabika mu mawulire kakati ebintu ebyo njagala mutegeere bassebo ne bannyabo nti bivaayo ate olimala okunyaga naawe n'onyagwa kyowola otudde ekibanja oyimiridde bbanja lya mwenge liggwa na mwenge eno munono tulina ekigambo nti wakikozero kyemere kukihakana niyano bassebo ne bannyabo ffe engalo zaffe zitukulanga nnoni tizirimu musaayi tizirimu bubbi tizirimu kubuzaabuza mulekeraawo okubba ebintu bya bannayuganda ate nemwemulisa nemwerabisa
si kirungi tokola kintu ne weerabisa kale no weekwekeko kubanga bagamba nti kyesirabye tikinnuma omanyi waliwo famire emu gwanga eyogerwako misana tundu kawungere naye sigirabangako byekozera mbiwulira mu lugambo obeera oyita ku kizibu nagambe ekyo kyagundi naye nga nzisimulabangako bwakironkinga kale nebaga ekyo nakyo kyagundi awajjawo ekiro naye katajja misana kati njagala kubuulira ne bakiba kike omuwulidde nti aba tiyemulisa olaba abantu akwata sente nazimansa bwati mu mateeka g'omuntu ali corporate tibamansa sente era gwe bw'olaba ng'omuntu amansa sente bwati gwetegeererawo nti oyo si muntu ali professional. Edda waliwo omugagga mwesikyajjukira nagyali kati bamuyitanga M.i.S.O. ekwata sente naziteeka ku mmeeza ate era twali tugenda okusamba akapiira enamboole lujjukira n'asuula helikopita wakati mu kisaawe amajja ge twagategeera naye amagenda yapangisaako omwaliro mulamba yali Seraton woteri oba Seraton yapangisaako omwaliro mulamba okumala omwezi mulamba nga yagubeerako omuntu omu tigugendebwako muntu mulala ng'era basave zimbadde manyi yafa mbadde manyi oba yagenda nga Ssemuwanga ojja omunoonyeeko kakati basebo ne banyabo amateeka ga sente omuntu omulamu tamansa sente ati omuntu ate oba kabibe ebitabo ebiwandiike oba abantu bagamba nti togabisa mukono gwa ddyo kono n'amanya kitegeeza tine bwoba onoowa omuntu tojjayo kamera kubanga akatundu etteeka lya sente buli wozimansa booti toyinza kubeera nazo tosobola kubanga sente musambwa sente tibazimansa bati mukitegeere basebo ne banyabo tibamansa sente era nti n'abantu abagabi b'obuyambi abakunoonyerezaako baba okola nabo bwe bakulaba ng'okola bwotyo bakugjamu obwesige fe abantu tebatwagalako sente batwagala kubagambirako sente bazeekolere eggwanga lidde mu nkola ey'okuba nga lirina sente ng'eggwanga eryo lyennyini lyerikwata ku bantu baalyo okwewola obudde buweddeko obw'okwewola yalaano kusiibula abantu bwe tutyo bwe tutambudde mu kitundu kino tukwagaliza olugendo olulungi nga Ssaabakabona w'enzikiriza y'omwana w'omuddugavu ate ogende mu bazungu otusakire tukusaba ati otujjanjabire Ssaako n'okuba nga otubuuliririra bannaffe abaagenda mu nsi eza Canada ne mu Amerika yonna gy'ogenda okuyita babuulirire baddemu empisa ebigambo bino nga bwebitugamba bulijjo babirabira ku vidiyo tubasaba mwetegekerere mubuuze ebibuuzo kubanga ye kennyini mwenye Ssaabakabona tumubaaziseemu anaabadda okwaba obwe ate tukubiriza n'abantu abali wano tukirowooza nzigule naffe gye tuli abatagenda kulinnya nnyonyi so bw'oba weetaaga saaviisi emikono mu kirowooza kasita otuuka ku Bishop State olubiri luggule bulungi nnyo era waatali emirimu gitambula kubeera bulijjo tagikola yekka eddwaliro liggule abantu mwebali kabona ndugwa waali n'abalala ne saaviisi z'enzikiriza ne bakabona weebali biri kimu kijja kusigala kitambula bulungi ng'era mukiraba bulungi nja kuba ntambula ngezaako sifunye nnyo munnamawulire gwe ntambula naye ngezaako connectinga nja kunoonya ku muwala Mary Flavia Namulindwa tujja kusinkana mu lukiiko lwa UNA nja kukolako puroguramu nga ndi eri Mary Flavia Namulindwa akutumiddeko nnyo tugenda kusinkana mu Amerika nja gezaako nnyo okukolayo ku ntambi nga ndi eri ne maama ate tuzibasindikire n'abantu basobole okuba nga bakolaki nga baziraba kale nno basebo ne banyabo nja gezaako nnyo okulaba nga nsala amagezi ate njagala kubabuulira Abamerika neetaaga laptop mu bitongole nyingi nnyo nga 10 neetaaga kamera ez'ebitongole ennungi neetaaga video coverage ennungi neetaaga ebintu ebyokukola bw'oba ogirina nzija mu Amerika togaana kuntikka nja kugyetikkira nja kugitambuza ngituuse wano era ekola emirimu naye ompa kirungi nange njagala kirungi nsaba etolomba nompa kirungi gye naatuusa nga sankisi ne kankaka basobola okugikozesa
obulungi kubanga ebintu ebyo tubirakinga olw'okuba nammwe mwetaaga saavisi zaffe. Ayi kyetonde Katonda gwe wanga Namugereka ggulu liiso ddene Serubaale gulude endoboozi lugaba wa byonna nga bwe ndi mu kutambula kwaffe ne maama kulannama nga tugenda mu ggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Canada. Nsaba Katonda Namugereka Katonda w'abajjajja baffe omuli emizimu emisambo abalongo n'amayembe nsaba mutukulembere bulungi tutuukeyo tujjanjabe Abamerika tujjanjabe Bannayuganda abaagenda mu nsi ezo tubuulirire abaana baabwe tugende mu lukiiko lwa Union Convention tugende mu mawanga ago gonna nga bwe tunaba tutambudde abantu baffe batufunemu n'ebyo bye tubatwalidde basobole okufuna omukisa. Nsaba Katonda w'abajjajja abakuume no program ndiddamu okutula mu ntebe eno olindaba nga olumba nvuddeyo mu Amerika ate oli okulaba program nga ntudde wano mu ntebe. Bakabona ne bannabona abakkiriza abajjajja b'abaana mwenna mbasabidde mukuume enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mpaka lwe nnadda. Katonda Namugereka abakuume. Muddugavu obuwangwa n'ennono tubyesamba n'ojjoonyiza Omukama. Katonda yatotonda n'enjawulo buli ssemazinga anayawuka okimanyi. Abeeru abeera n'ebyabwe kikaddugala ebyobuwangwa by'obifuma. Jajjaawo n'omuyita Lusifa n'osinza bali abazaalo eri emitala. Kyekiva ensaagazibu n'endwadde ko n'obwavu obwafunzizza eggwanga. Ebugisa basajja bannange Ssaabakabona ataasizza eggwanga. Aligaweesa yakoze kyamaanyi ebyobuwangwa n'afuba bise. Mugennyini yakutte n'ettooki kati anyodde n'atuyitira emmandwa. Mpozi n'ekola Namasenga be beetisse eddimu babbula eggwanga. Ebyobuwangwa byenda boosudde leka nkolage bw'obifunamu zaabu.